This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Aha. Why? Tokowa pichi? Zino yakamalo kukuba atera jozeko. Nafuna kati aba ride now. Ride now. Ride now bebaliwa. Sebo kati kino kikacha pichi kyosobola okufunira ku app wonna woboli. Bakutwala wonna woboli bali safe. Element olaba njitadde ku mutwe. Bakutambuza bulungi nnyo bali very safe ate bayonjo. Tebavuga kibama. Tebavuga kibama nga bali abanzijamu amanyi. So banange ride now eri safe era kati kwentambulira. Kasobola okutuuka mu budde. Lero tuse mu budde kyewunyisa. Emmotoka wagiparkinze. Emmotoka nagiparkinze. Balaba wano. Balama ride now, let's ride now. So kati ke wafunye aba ride now. Yes. Kati amanyo ogenda sigaza. Kati element ogiraba. Mufune ebibakuuma emitwe n'amannyo. Bamukozesa ride now buli woboli essaawa zonna bakukima. Ate bali very professional mbagala nnyo ate bayonjo. Waliwo ababoda abavaamu ebiku. Kale tugende tukole. Waliwo kyaliyo afuge twalina mu group muno tetujja mwogera. Naye lumu bagende uwe ng'ayina omuwala. Omujjukiro. Atukubira. Ayina omuwala. Kati ayingiza mu kaddirisa. Emboozi eyo ze bwagiraba naye yagiraba obulungi. Yayinamu eŋŋamiya mu nnyumba. So ng'ayina n'entulege wabweru. Bombi bakazi. Kaakati oli n'amukubira essimu n'amugamba oli luddawa. N'amugamba siriiyo ewaka. Kati ne yeekangabiriza n'ajja wa? Ewaka. Bw'ajja ewaka ng'eno eŋŋamiya amaze okugisala entulege eri wabweru. Kati n'akonkona bw'ate ku kisenge. N'akonkona. Ng'olwera akimanyi nti n'oli akola ki? Mwali mu nnyumba. Kati n'agaana okuggulawo naye bwe bamuwadde info nti mwali mulimu entulege mweri. Kati onaavaayo mpola gyasooba abikula kateni y'eddirisa. Bw'abikula kumbe n'oli eddirisa liri mu ki? Mu ddirisa bwe basinkanya amaaso. Nkulabye sijja kubanga endagava kutya kamugerere wano gomanye ebyamutuukako naye tumwogereyo tumule. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngennansa Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje, ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4, ne Sisalutaba Expressway, ate Namugongo Sonde, ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 77228 oba noti 7 Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85.
or visit our website on www.randgloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujerera kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulora bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Ekiboozi alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanagali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Esebo Mbadeka naye wano bayita no gerenge kati oli mukyala ngamye musirikale nti bali gerenge kati awo nga tugenda waggulu naye kansooke olugayi wange alina hoteri eyo galuga beach hotel eyo bamuyita Mukasa. So bati onako olwaleero tuzze wano tuli ne Gusi ne Gasta ne Gusi alina bandi ye bagiyita Cheza Production Band. N'omuyimbi yamulema okuleeta ku talk show appointment ali ku kovu ali ku shooting kati omulabi ne twayiteesa dda ajja tekati mufuke akayimba kukagenda katya kana kabandi sidi wakayimba ni kana kabandi sebe kayimba kabandi ese bajasobola okuzina Ndawusi yagera n'ateka yakado ku TikTok ng'azina ati ali yazinisako thorax yokka. This sector has 3 body parts: head, thorax, and abdomen. Ndawusi alina ne lava. Ndawusi alina lava. Ate wanyenya wano wakati ebisigadde yakola omwana n'amugamba nti naye ebirungi neyanziza nnyo naye kakatu kategeeza ki agaliwa oli n'akuleetera n'omuganda neyanziza ate kati mugambe wayagadde balina freedom of speech ayogera ebintu bye bali akisiro Museveni yabawa emirembe okwogera by the way challenge yasinze n'okusitula oluyimba luno buuka waggulu just because badde tebamanyi miti olusobola ati twabikola singa batusanga tukyalinya ziri zijugeze twalinya mbadizi abo temuli nalabye gundi nalabye Sylvia Namugenyi yakomyewo wano tanaba ali kumpi naye twayagadde tumuzuukuse ali ludda akomawo kuyimba era yayimba yali yalagawo abadde mu Amerika naye abadde n'ebizibu bingi mu Amerika nga bw'omanyi alina ekizibu bakiyita Trump n'oli munno omulala yani oli ayiwa ow'ommotoka gwe bafuga naye yani oli omulala aliwo kugamba Trump alina gayo amuwa amagezi Elon Musk anti yekitadde n'ayabya omusajja kakati ate olaba nti enjovu bwe zirwana Elon Musk bayawukanye omuddo guba guli gye byaggweredde Elon Musk ng'aggyeeyo posti ze n'agaba buli omu akwate bibye ani n'emmotoka oli n'azizira batunda ziri ezo Tesla kati n'ey'obwereere ofuna obulako zitikka zokka noyogera ku Sylvie ojjukira ekivulu kya Sylvie twategeka ku bichi obligato alioka enkuba eryoka etonye oli omusajja omulogo w'enkuba yani kateriga ne bwoji wafunako omulogo w'enkuba nkunyumize abasajja abalogo b'enkuba twalina kateriga ne bwoji nga bava wali ebukomero bankubyako enkuba egayaza twatuuka egayaza nga tukola show mu kisaawe ekijjukira wabeeranga kisaawe kati oba waliwo simanyi bateekawo eri amutaasa simanyi biki awo
ngateekayo ng'agenda ateekayo katadde oba ku toilet y'omukazi nga waliwo katooyi kale omukazi wejja mu toilet alaba katadde oba agamba katadde oba kaani akakuba seddogo yali enkuba yakuba Katere gomanyi kigambo kyeyagamba ate siba kuteekawo taddo bwe badde genda batwala kyenkoze era mulina okunsasula ng'agamba ono tukwate sente tumwekonze ndawo zitwala Katere sente yagamba ekyo kyenkoze enkuba njekoze eki osanga Katere ganga amaze okukola agebe enkuba etonnya nagamba ebadde ntwala ebadde ng'etukuba tetufu Yashika namugenya yatusumbwa tutuuka ku beach eryo twade ka beach second beach ngenga toyimuto yagira biddeyo tulwako stage ati yambala ebigatto biwanvu bino bikola mu mavivi engato emu ng'esigadde Kampala ate nga byonna bibeera Roni tayi South Africa Roni ng'alina okugenda okudduka okuleeta engato e Kampala naye nga yasembayo okuyimba abantu bonna balinzaani agenda ku stage agamba sirinya ku stage gasiinaaki ngatto yange siina ngatto ne lwaki yayambalanga za bbulu olw'enviiri ate n'enviiri kati yakozesa bbulu Eruli yabadde na za brown kati yakozesa bbulu n'enjala za bbulu. Kye nali kaagalako kaali kalabika bulungi. Ate nakati mulaba ku TikTok. Kati twatula wansi n'akomawo n'agamba papa kati nkoze ne njagala kudde ne mugamba sooka olumbise social media. Yayiika. Kyali wamu. Ali wamu kutte yagejjamuko naye era ng'anyinyi. Kyali wamu beekali. Si wabi. Kali solid. Kituufu. Faze onyimba yayimba luyimba ki? Yayimba ekyana kisambagala. Ekyana kisambagala. Ngono mu video Wendi. Waliwo n'akalala simanyi. Ne paddy yalimu. Ngozirabo. Nali ate nnyo nali. Oyo omwana yakatenwezingira nnyo Gagamero bba. Nnyo. Yali memba wa Gagamero. Mayenga abaana twabaleetanga basobole okuba nga batambula ne Gagamero baveeyo. Nebo ne balemerayo. Tebalemerayo. Naye anti bwe yalifuna ennyonyawo n'atamba. Yagenda ebweru kuba yali afunye omusajja wano. Afuna omusajja ava mu Amerika. Omusajja n'agamba mutino kati tugende kuteeke mu Amerika oyimbe ebyo. Oberenga ba Beyonce. Namuteeka oberenga Whitney Houston. Namukubati. Kyokka bagambako. Gwe buza Drekali. Mbojja oberenga Drekali bamugamba. Nti gwe kyogenda kati Canada tewali muyimbi. Gwojja okuba ng'otwala Grammy Awards za Canada zonna. Teyatunula mabega. Ngani amugamba. Bamutwala. Waliwo omukyala yamutwala. Nga mukulu. Ale bantu abatwala bakulu. Bangi nnyo bannaffe. Ebyo z'ebisebyo Ndawusi mwe yalabikira omanyi bwe yali afaanana. Nali. Yayinanga empale ng'ogamba ekikalu akikubisa mulawo. Ndawusi wakubanga ebikalu. Osika empale n'ogizza. Ate kati wamulabiranga ageze namu. Natono yandaba ndi. Yakubiranga break dance nations vivid. Ndawusi yakubako break dance. Ayayaya ono ng'akuba edi spin. Amaguzi n'agiraga. Nate naye amanyi bano baali bene yalukuta. Ono. Wali ku red paper ali omukopye nnyo. Ono yali amanyi. Ekikalu mukikubisa mulawo. Ekikalu Choka nagala litalizo. Bano bali balemeseza bagadde twala ebikopo. Twala gadi yali atwala by'ennyendo. Ebyamazina. Dasololako ebikopo by'amazina. Nze nali mu. Ng'akola atya. Ate komuto wansi head spin. Era kibola ngamba abantu nze nali dansa ne mbatunira mutino bakuba dansa. Waliko champion wa wala kitu. Lumunzi jugia. Edwagira bata high table. Edwagira high table. Olo high table. High table wano mu kibuga. Yali asaimo. High table. Juga nayo ne bebe naandika in fact. Nafuuka oba kyeni oba ntya. Wakeseza. Yankuba. Yansabula in fact ne bounce yanyamba baleme kunkuba bifananya abavubuka abayimbi yajja recently nga bayafuna bizibu kibikyagala madde mba bounce naye nga agwedde ku mpagala manyo okuyiika nalabye Isa yali bounce waka oyayiika Isa yayiika 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 namulaba bebatya yamugwiranga wali entinde ku kipalu ono tabimanyi yamukube engumi eyo bato kamugamba bamukubye ekisiba mutwale ku mayo kiriri yali mayo kiriri naye n'omulaba alinga wano yayiika namulabako akayumba konna kayiika kati alinga muze radio bwe yabeeranga awo abeera takoze nnyo yakogga mulamu
Mulamu embere kuteeka. Ngaliwo ekirala. Accident babe namusanga ali ku migo naye juzi benazemu kumulaba. Ola na Ivan age. Nze no bwogamba. Omusajja ono nno. Ono omusajja ono kyali wange. Abantu tiranyo bagamba kyali wange yagenda mu kyalo. Ono. Yono twalinga naye mu kibuga n'asala wagende mu kyalo. Asima Gold. Kali twasisinkana mu kibuga. Akola ki? Ali mu Gold. Eriemu. Ani kakati bakuita alabika ayoza Moze. Sina Moze. Naye yabikola ko era nabyo. Ono yabikola zako. Nera ulira. Naye kwate ekirombe. Kati labayo. Kati kambuze. Ekirombe wa mukyalira. Wagenda sajja ko gundi. Netugenda ku kyato nono yaliko watuuka eri wakoma mu kkubo gwe kati twagenda fene tukyalayo lwe najja n'omwana oli gwe nali ndeese Morris netugenda kwaka ku mukazi asemberayo ddala okugula goludi ojjukira kati ono omusajja bano balina ekintu bagira batya okunywa kuligoti anywe live simanyi anywa iki olinga anywa bunywi direct mboyo mukoleko direct kitegeeza nywa paka wofa abasajja bano kye batukola ne busanza oli otegese egundu twalina shoji twalitulese naye enkuba netukuba nekoni kiki n'enkuba enkuba yo otegeka ebivulu by'enkuba naye ng'olyakoze ekivulu n'ofuna ebivulu by the way ebivulu abantu tebafuna naye bikubeeranga kazannyo ono yasomeranga Namiryango College ali geographic class yo yagidooji season tazitegeera nti nolwanyine season eno sane kati ategeka kwa nkuba era Afrika yamuyimbako ensi omwavu lwakola bulani kati mwogera ebyo byonna naye kambuuze abategesi b'ebivulu enkuba tebakubangako bo tebamayimbo season naye kuba nnyo ojjukira kivulu kye Nateete enkuba yatonnya ku ssaawa abantu bayingira ssaawa 9 awo Kamiliyoni ali wali ali mu kamutuka kana akampi ayagala sente ze enkuba yatonnya nezingako ekiveera ne kitwala paka Busega kati ona amazi mu perezi li mwana akula ina empati dala mwana akula kati Kamiliyoni ayagala sente tukunganyiza alinga sente bikazi lwaitu yinawo bayinawo emitwalo gyali mitwalo kwa Kamiliyoni yajana kamutuka kali open okajjugira ngaza kulino kalabuka ako kati weyajja weyamala okuyimba in fact yayita yimbi naye twalina omuwasente bamukanyugira kukanyuza muga mukanyuga bwekikuba bali bameka microphone yajitwa naye obusente bayite buwera ge mazima kintu kyagala twakiddamu enkeera twaddamu enkeera bebe najja bikitina batuyamba abantu ne bajja ewe batyo ekikulu waliwo omuyimbi nene ebivulu abantu abagandi waliwo omuyimbi alina ekisiraani nga bw'omutegekirako kubeeba kuba biki nze ebivulu mwerabidde ebivulu kye nabitegerako nga kyagaali azibe ennaku zino olaba muzeeyi Magala bwe kyamukola kakati we nategekera nasaayo maaso kati ulira obambi muzeeyi Magala muleka talina bizibu kakati ebivulu we nakolera Nateete omanyi nali ku Pride nabeeranga ku Pride Theatre awo bw'obeera ku Pride Theatre awo kakati omusajja ono ajjira ku loole y'amatooke Abitex ajja nsanga yasanga nze ga yakatuuka e Kampala Abitex what nansanga waganaga ssebo gye baliko ampita musinguzi abe zize mu kibuga siddayo Abitex be yatusanga be yagamba siddayo nzuno nzize simanyi wa kutandikira naye nzize saka tukoze tutya ekivulu kye Nateete yaliwo we yajja idea okutandika okuteeka ebivulu nagamba bikola egwe omanyi mbu Abitex yateekanga ekivulu ng'asula mikotoolio nga ssente bazeesanguza we bati nga bazeebakamu bwe basi ng'okunyiza wanyabanyigizamu okimanyi twabeera naye okimanyi mu tina Abitex nga bakola ekivulu n'abula bwaddamu okulayika ku Pride nga jjana emmotoka ya binusu nagamba yoola bw'oyoola bw'oti n'otwala naye gwe osobola okuyoola ebinusu omanyi ovaamu n'ebibiri okola bwoti bebiika kati obeera mu bbutu tovaayo gundi vaayo kati twaliko nga bwakugamba egwe yoola omanja yoola kati n'oyoola nebiyitamu yayinanga musajja we yamuvugiranga oluwombo okuva mu nnyendo kati akola atya Abitex oluwombo balujja mu nnyindo ne bayita ku National Theatre
Bumanyi kyoyogera. Price ono gundi ono. Price ono gundi. Ema okola yaletanga abana ne ekyeza Emma aludde mu byenkati kubanga naffe ku Winton nga ndi muto nga nguza nsingo Emma wadda ku nkoko nalyangako nsingo Emma wadda andi kali kyekyo kyagambye ennaku ezo wamanyi ennaku ezo ngezigula ekisambi ozijjawo ebintu kati for example kankulage wali ku Magic Parking omanye ekibeerawo Solomama omumanyi kati ekimanyi ku Magic Parking waliwo abaana batuulaawo nga bavunaanyizibwa naye nga baagala Solomama kyeki yemmere abantu bemujja ne muli emmere mwenna Tugira ntino boli emmere ku sowaani obuti biki n'oteeka mu mmere eyo biki ne batwala ebyo ebisigalidde ate bagisootinga ne bajjamu obuti kati oli aganya gye bayita Solomama Ndawusi lekera awo batuula awo bagirya nga waliwo abantu bagirinze nga yabaleese wakanaki eyo gye bajjamu obuti ne bagisootinga ne bagiwa mu kigundi oli ajja nagamba Solomama bagisate abwerere bagirinanga edda yeri ne kakati Solomama tuulawo gwo oba leero muyiseewo omufulumire kakati gwe lwagati mubuuzi oba tewali Solomama lwagati yateranga nnyo kutuula osimayo bakyatuula Solomama abeera lwagati nga be bagagga batuulawo wabeera buli lwe yeeyongerayo wa kamera abuzaabuzibwa omusasula kola ki situnoonye kikankane yakomawo bambi kikankane ki ono waffe wennyini waddigi yakomawo namulaba ku birthday yakomawo bambi yali yalagawo bali bamusiba wa siyo oli wazimpaka waliwo kikankane owaffe eno kikankane ono yali ayimba n'oyimba yali ayimba nakomawo n'ayimba yakolanga ebintu bya ddembe oyo mulala kikankane mulala yalinga mu firebase oluusi bwati wali kati nze bulijjo neebuuza lwaki abantu tebava ku Magic Parking kati kyekyo abantu abasinga obungi omanyi abantu naye kati nkubuulidde gwe kati oba oyagala genda okole research genda ku Magic Parking tuulawo olaba abantu abali abantu bavunanyizibwa bonna abaliwo naye si buli omu bayize wajja mu kibuga mbaze kukola naye bakubuuza okola mu kibuga bagamba ova kukola wa mu kibuga okola wa mu kibuga tetwajjanga ewa mmese wali tetwayimyanga by the way nalabira Orlando manyi weli atambula Orlando tuli wali kumeka kulo eno twaberanga ayambala ovolo osco kakati no mu maaso ga leero awo Orlando ogundi we yayina mmesa awo kati Orlando ng'aveeri nga ku Uganda House yalinga agenda ku Silver Spring omanyi alina omunaye Orlando era ekyo kyokka kikubuuzisa eyo drive meremenya omujumu meremenya wamulabako gwe yakwatanga ekiko naye nga atambula mu kibuga mu makkati nga tambula ng'entulira buto nzukiriza Shanks bwe yakomerawo okuva ebweru n'ongamba alina omugenda ne bamugobanga alalukidde ku kyaki Shanks alina ekikukulu omukaaga ku Serena mbadde ebeerayo waliwo ne Zari agenda kujja n'oli mu South Africa kakati yo family namba eri awo nze nakola akala Toto ku bwerere Shanks Zani kati Zahara Toto twalira mule anti gayi wange oli yamuzaala oli ku Winton oma ye taata oma taata wa Zahara Toto ye oma musajja musirifu etayogera tomanyi oyo ye bawa wa muganda wabasemera embabazi una bwino ne kati Shanks agenda kuyimba kati bano ate alina
Kata ino no lupia bagenda yimba oyo king of rock wano yakoledde video lupya ndabayo twali nakulabye Shankisinga yakadda tuba tusale ekkubo nayimira mu luguudo wakati nagira ati emmotoka kati mugoberera onanga bajjo tomere momme bbiri onachaleta yabadde yalaluka ali okuchachizeebo onunga yabinga yali yalalukire eyo tuli ku mukulu gwa biggest blogger ompaayiza bwayiriza musajja woli onyumiza ebinusu musajja woli yakuwanga ebinusu pasta yalagawa kati ono kakati emboozi basewo ne banyabo mutulabira wano ffe pasita Kiwedde yali kyali waffe nono mwe mwaletanga abayimbi abagezi be bano mulaba kakati ato tutula meeting aba basatu tukoze kabadi kikati olwokusatu luno tukoze tutya tulete fina masanyalazi wangu banyumize gali wangu sagala kutuka mu dini abantu baleke bagira basabira gye basabira tulikola kyaki ya obuzibu bwaffe twateesa Kiwedde atutwala ku ene gaba gye batunda emmotoka wali gabaawo ngogero waliwo batunda emmotoka was something mati gogenda kutuuka awaawo ebbunga somewhere there buli omwe alonda emmotoka gyakola ki janagenda nayo kubanga twali bakulu wali twabali charge twali mwe mwali board ya charge wali Kiwedde alonda hamma eyo gyolaba gye yayina ono alonda eriko Kiwedde saafu twalondanga okusinzira mu mitendera tolina kusinga bosi nze ate nga ndi mabega waani kati ate olina kulinda kosa bwali awo bakosa baka primo Kiwedde yo nagidepositingako okwo aŋŋamba bwe tuba mu counseling ku lwokusatu neyanga ateeka yakaki nga neyo amaze okuteeka yakase iyo novaawo nayo tukola wabula depositinzeeyo kati Kiwedde tuvaawo tuddayo tukola bwakomawo yeetoolooli ezo nabagamba zatadde ku yoono bazijjeyo bazongere kuki kuhama ffe tukola tulowooza ate twagenda luli yatumulisaako yatumulisaako yazoolako eno naye nazzeyo nazikola namala tubuuza muzeeyi tugenda okula tugamba musajja ze n'atugamba essente zatu zikyusizeeko ngamba ndawe senno wano omanyi kyakyo tutandise nakko okukwata mbiira mu bitandika okusolooza kubanga bwakula bwati ono yali boosi wange kati ate ono abatafunye nawe tojja kufuna musajja nga anyola hama ye yasigala kutuvugamuga mu buvuzi natutwala eno kutwala babebe kuyimba waliwo kino ekiwala ekyafa gundi ani ono ali etyani kisaache andi gatwagiranga ku makya nagamba leeta omuyimbi nendeeta bebe bakubira fiina masanyalaze bonna abo bajje mu kyaki bakuba omuziki naye ngaabagamukogera ogera kasimu n'okuba gwe jangu waliwo obubiri wano jangu waliwo obuzino era bagamba oluyimba kyaki olwo yasinga okwagala oluyimba lwa bebe bayita bafudde nelweba ate olaba ng'ennyimba z'eddiini tebazagala kifuuka kivvulu kyekyo buli bwe kiri era ng'olaba kati abalokole olaba abasinga balokera ate fina bali bagala masanyalaze ng'ayingira kyaki naga nti mpozi wayi tugenda tutya era senga liru pazo wali senga liru pazo waliyo ennaku ezo enkudi yandibakoledde nnyo mu kyaki kati wowe oyagala ogigezaako egende gwe eyingire kyaki ennene wano gy'omanyi yonna aliwo bali ba dancers omuyimbi uli avuga ali mugondi ba dancers bagenda okuba by the way waliwo akwepikira waliwo ali awo one of the fans babeta eyi akwepingina lwakuba alenga okwokulya ekyo tubadde wabi anigo ono asaze no sebo sati yategedde size entuufu nenda sebo nakati awo sebo afaanana bulungi omuntu wa wansi mulaba naye togolinde jukira omusajja ono jukira omusajja neraba omusajja jukira omusajja anti wali yali etubire ono omusajja twagendanga chapati zize baali wamusiraamu ono omusajja
kati ngazikola nazizinga nazina natule waka nalemwa bwenkerewo wali ebukoto waveka nze mveno wansi nyambo ka salamu ne musanga wonga akatundu ka muleme nalemereddwa ne kati nda tandikira wenna nena kuzinera tadizanga tubone tulija wali no muleta ebisambi byenko 15 wasigalayo na chimbi mulabye population era mwekiri asa yangabye kyagala KFC Jogamba jali. Nekisoda ekinene era KFC eri mundaawo ogenda jirya obulira bundi ono Isaac anga akoze mwenye bulwadde bugenda Jona dengenda eri bandi ya de ku video somewhere there ku Ginger Road and I'm Mukono result nzijo kiro musajjo ejali hanobera takera kola physical mwai ngabina sitting room negbetemanyi sako nyumiza twali tutula wali kwa Island ebukoto kwa ndio manyo white flats bwe mudo n'abagwa mu motoka ne mutamu kadi atendala ono naye ono bye twali tunyumya ono yali mono ono yali yebasenga pizzo atuvuga omuwala avaamu tumugamba nti genda omuwala agamba no I want pocket money onabuuza omuwala oli student kuwa pocket money banaye ng'akoona ku musajja bagita upkeep yamukonako n'azuukuka yajja ayomba n'ono nze nseka be yatuuka Ipsam n'agikola ati osekaseka gwe fuluma n'oli fuluma ne tutambula okuva ku Kira Road paka ku engine ebukoto twamusanga ayimiridde mmwe musigaddewa kubidamba nonye kakati kakunyumize y'akantu kamu twava mu bbala Ndawusi ali akyagenda ku Bukoto Heights awo mundaawo nga mubeera twava mu bbala ssaawa zaali banga 9 oddayo ewaka obagamba oyagala kulya mumpe emmere yange polo baali bafumbye ebyenda akabakuliko ebyenda walina akasimu aka waridi kali akaliko waridi akatono kajjukirako kati nga womanyi atamidde bwayogera ku simu eno bwalya ku simu kala akasimu kagwa mu byenda mukabakuliko ebyenda n'abanga tayawula kikyeki kati bamugamba bajja bamuzukusa dadi agenda yebaka kati akeera ku makya anoonya essimu tagiraba agenda kusimba okukola kati nze mujoyininga later mugamba musajja obedda nkubira essimu nga sikulaba essimu yange yabuze akali baana bagenda okwoza ebintu bategula ng'akasimu kagudde mukabakuliko ebyenda konna kakutta safu bankubidde essimu yange bagirabye nebadde mukabakuli muli aka nabona ng'ajjudde ebye omanyi bwe yali anganga bw'ayogera nga lyangu kali muli kajju olulala eno bbaala waliwo ebbaala eri ku Lwekaleerwe gazi Whispers bye wangula ku Whispers obijjukira tugenda ku Whispers n'ono tutuuka mu bbaala wagwesonyiwa ono yaviira ddala ku mwenge bamugamba va ku walagi nadda ku wayini ng'anywa liita 5 naye ne bamugamba kiveeko nywa amazzi kyekyomuyimbi oli bamugamba nti va ku mwenge nadda ku wayini mbuye mwangungu ate wayini ono gwe yaddako naye n'amukola ebikola wayini ate yali mubi ate wayini was bad olaba Ndawusi n'okumenyeka omukono bino wannimba bulimbi gwali mwenge ojjukira wandeka mu nali neebase wadduka mu bbala n'oya n'ogwa neebaka kati we neebaka nti twamenyika nali nvuga nenva ku luggudo eri kisaasi nenga kuru kati nekola kaka ebinyika emirundi ebiri kati awo ne bannyamba ne banzijawo bikibi ne bateekako ebigundi ebiri naye gwali mutino nali nkooye kyekituufu nali nkooye naye ate wemba nze entamidde bwemba neebaka sirinnyako sipiidi olongenda owulya nga biwoomera mukono gw'olina kirabo ki ate nno twalina nno omwezi we twagwanga ebigo jjukira Whispers mbadde nkunyumiza tuyingira mu mmotoka tuula mu mmotoka mu maaso ambuuza gwe ssebo wazze naani twajja abaana aba babiri tuuka mu maaso aŋŋamba va mu mmotoka yange sikumanyi nga musajja twazze abantu sikumanyi nze ngenda kukuba endimu va mu mmotoka yange nga gafuluma teyangu va mu mmotoka ng'anfuluma emmotoka yagivuga atuuka nkwaka amwesi naye musajja kati ndi wano mpaakinze sikulaba oliwa kati omuntu n'asimbula takula namuga sinikira ebinnyo bye oddamu
kati petwapo tukawana tugenda ku satellite beach nesunze ndowooza tugenda tusange amazzi nga wala beach zeno tusimbula tutuka ebyo biseera twali tumaze sisinkana bana abawala abanywanga muzivu we nasooka olaba abawala bantu nabanyumiza naga nti we nasooka olaba abawala ng'anywa nairo ne bamuwa nairo eweddeyo ne bamuwa beero n'akwata kirabu n'akwata pirusina n'adda ku walagi bwe bamuga nti biya yenna aweddeyo nanga kati mumpe walagi ate nga bali abaana bajja ssaawa 11 ne batuula ne bavaawo ku ssaawa 4 ez'okumakya naye omwaki aliyo mulabyeko ne leero akomba kati ate yaddamu omuwala oyo era kabaketi nkamulekedde oyo teyaliiko yajja luvannyuma anigo teyaliiko baliko original fees oyogera amannya original fee omu yafa ababiri weebali kati ono yajja luvannyuma eri waggulu eri yatuma erinnya lya Mbazine wammaliro Mbazine yatuma Mbazine walinga ogezesa nedda wama nedda erinnya lyeyogera nedda Mbazine Ivan gajja n'ayogera ebyo ebigambo bye naye nga kiriko akabuuza erinnya lye ekyobola ne kumpeera mbagamo ne Mbazine Ivan Mbazine omwana oyo yatuma nnyo bambi omwana yafa ono bamuyita abo batokirye kankirye ate ekyokubiri wagambira nti yatuyamba nnyo sooka owulirize okimanyi gwe ayogera mpola okimanyi nti nze yatwala ono mutayirira twagenda ffenna okijjukira okimanyi nti omwana oyo yatuwa sente za transport aliwa oyo yafa oyo emmotoka ate owakanaki emmotoka gye twava nayo ku theatre ani yasasula teyasasula sente waliwo kyategeera nga tukomyewo bamutayira tamanyi bamutayira musajja mukulu nzi muliriza imanyi naye nga twagenda oliriza twagenda wali twali tuva kunywa walagi ne bakutwala noono ne muganda naye kati leero nga tweboye nnyo tukole ki ne muganda wala omusajja yaŋŋamba bantayirire tugende bantayirire nanga tugende nogera nga ne tugende wa St Joseph Dr Joseph Waswa oye yagenda ebweru kati bakutwala gasibye akasooka y'abasajja omusajja yakuba empisa esooka eyokubiri eyokusatu nanga abwana Kasuku bennakuba eyokunu ogenda ggwayo kumbe twali tulinako walagi amma batuuka wali bayita next of kin nze yali next of kin wono okumutayira bamwambaza akagoye akagulini ntuuka wali tufunda ebisajja babambye ekisajja omanyi okusala ente ensava basibye ekigenda mu maaso ekisajja bakwata kuno batemera ennyama ayina banga ayina sema n'ennyene ayina omuntu wa wansi tonja samira basooka bakubamu obuyiso naye ngenda okuwulira kyali wange alaja na ŋŋendayo ngamba Ivan ŋŋenda kufa naye ng'omusaayi oguli wali alabika alina omusaayi mungi natunuulira ekisajja ne ŋŋamba bannage anti eddagala baali nkuba ku Ssemanengene ne ligaana omusajja nanga tulina kusala direct era nze bansala direct nga mugisu bagezaako baakuba ku ddagala naye nga omwengama yali muwala ne tuvaayo ne twolekera naye nedda tomanyi twavaayo mu mmotoka ya Dr. Subaru anti eri yali special motoka yakali akabbulu akamotoka ako ke katutwala kachikumi yes wala kuno kachikumi benera kasasula keko ke twagenderamu mu lumbe lwa muzeeyi wange very good keko kenyini ne tugenda ne tubula kale obuloti obudde bwali buzibu ewa bwe twagende ewa munywedde walagi twabulira mu majja twagenda tunywa ebulera ne tugenda eyo munda kati before gy'okudda ebulera twadda Namutamba ebe wali ongamba ne mutuke Namutamba tugende Namutamba kati mbambuuza we muli waliwo ki koze wali Namutamba Health Center mwabusi abave no sawa nyoto tukamulumbe saa mwenda banayi wake wakyaliyo ye wali okuyita wongo ne skula yakali je wali bazimbayo n'ekikomera kati oyinza obutategeerayo lwaki bana abasajja muliwa kati kale ffe katusembera wano twamala kukomawo ne tuva mu majjaani
yali ategeera yali omwe yali atuvuga naye kati jjukira musajja atu tuli kusituka oliwa bano baleekaana wetakati ku kkono nze mpulira ku ddyo tema dda ku ddyo wala kintu kibi naye noono yakendeza katakyanyonyi wakendeza kuwala wala kubbiya yakula nedda yali muka naye kati tugenze ku satellite beach tutuuka nagenda tuli ku rooftop mbuuza Ndawusi beach eru mwatugambye satellite beach egimanyi ono mubuuza beach eriwa ngagamba yeno yennyini agamba we wano wennyini wetu noonya omusajja sigulaba naye nga kakutte beekati abaana ba UCU beekati kati ezo wiiki ezasooka nga tujja ne tugenda kati oyo gayi wa satellite beach yalina nyine mukono resort era n'atandika otugamba ntusuleyo kati nga tusulayo nga nze nkonkona bano tuzuukuke tulabe ettaafu bbi KUT n'alyoka bambi atutumirako naye ebyo ebiseera yayingira namugamba afaana saava kalimu nanyiga kasita yayingira ebyobufuzi n'atabuka teyali musajja mubi naye essuubi lya kaadi ate we tugenda wano anti abatagifuna ojja kulaba obusungu era bugenda kweyongera ndabanga akoze nnyo tafune kaadi olowooza ebintu byotunula eri bwe twogera omanyi kati obuzibu bwange wa politics simanyi ya politics ekirala nze siwagira nnyo abayimbi okuva mu bagenze mu politics ndaba bintu bitanze okuba si birungi nze mpagira gavumenti eriko bwevaako nzira kweddako Ajip oli wa Ajip ene government in power kati oli akugamba nti waki teweesimbawo entebe anze nagamba nze sigenda mama baali bamumanyi nnyo entebe ate n'erinnya lyo gwe lwaki teweesimbawo eyo oli ono yafa nga tuli Zanzibar ojjukira anti mbuwamu ono yali agenda naku airport I remember yes n'atugamba Ndawusi onyumira mu kalulu nga bakuvuga ku kimotoka ekine ng'oli kuli owubira abantu oyinza onyuma sajjangu otunula bubi lwaki otunula okubuuza Ndawusi kati tuli bantu nyumyamu kiki ekyabaawo wakati wa Tafubi ne Bebe how did they fall out kuba sikijjukira nasembo balabanga bali bweba era nze kyenategeera ekyavaako atajjaddenja oyo ekyavaako obuzibu Tafubi yali atutte buli kimu ng'abaana tebalina kyebagenda kusikira posita zonna buli kimu entambula kati Alpha yali yeyisiza ddala nga Bebe enjogera gestures zonna kati nga ala gundi Alpha tewali kyajja kusikira ne tugamba kati ate bwe yagenda n'akwata mu Gagamero family asomolemu abantu akole ttiimu Tafubi awe kyakoma awe wava obuzibu olwedde omusajja buli kimu kyalina akitutte kale ne ttiimu agisunga buli kimu kyalina akitutte atya yali atutte kyawo kugambye entambula yali agitutte enjogera yali agitutte gesture yali azitutte gesture zitya nge byonna ebyo byonna nga omusajja abitutte embi ttiimu n'esalawo nti ensi ejja okuba emmanja yatugambako owuliriza twatuukako awantu abantu beekyanga nosagaba mwe nalyoka agamba oli genda oleete embi yange abantu ne bagula ebiwa baabwe kankubuulire ebintu bino tubyogera ku mulembe era singa twabyogera ku mulembe guno singa ali mu basement ayiga luzungu ecupa embi ono ojjukira we yafuka ku roundabout yawa yatumbiiza wa wali ebugulu bitwaliridda enkuba ng'etonnya oba kololo tukira yatumbiiza watumbiizawo enkuba yatusanga ebugolo bye batwali tugenza amanyi tuzunga amabaala kati omusulo gutulu netukola empaka z'okutumbiiza mu nkuba ono yatusinga n'abuusa emmotoka yatusinga ono mujjukira gwe bingi nnyo bye tuyinza okujjukira yabukoto kyebando nga bakagikola twali tugenda n'alyoka agyetooloola emirundi engendo kati mugamba musajja twali tuva ku satellite twali tuva ku satellite ne bannaye alyoka abulwa ekkuba ate eryambuka agyetooloola emirundi ng'emmeka kati wagyetooloola n'eryoka mumubuuza n'ambuuza ne mubuuza what is the time n'agamba
6 past ya half. What is the time now? 6 past ya half. Bamwongere wala ya ndali mwana muto wali oyonka nali baby baby nganda usaga temukwata ku mwana wange wali mukwata ku mwana wange nze namuyigiza ne wala John ate wali ono ate luzira bugorobi atayine ono no gayo no ya akuze bukuzi neiti yali nebyo bintu yali muto ebyaji yali muto oyo omuto anyolaji kozi yali ankwika ani akuli nze naisibanyi ojukira oli akuma kemberenge popcorn yali eme gwe soke tunyeko kali akantu gwe ojukira soko ojukire walo chali afuge tutwaina mu group monde tujja mwogera ne bagende uwe ngaina omuwala omujukire atukubira aina omuwala ati alingiza mukadiriza emboze yoze bwagira baneze yagira bulungi yayina mwengamiya mu nyumba songa ayina n'entulege wabweru bombi bakazi kakati oli namukubira essimu namugamba oli ludda namugamba siri yewaka Caroline yekangabiriza najjawa ewaka bwajje waka ngene ngamiya amaze okugisala entulege eri wabweru kati nakonkona bwate ku kisenge nakonkona ngolera kimanyi tino oli akola ki mwali mu nyumba kale onagaana okugula naye bwe bamuwadde infant mwali mulimu entulege mweri kati onavaayo mpola jasoba abikula kateni y'eddirisa bwabikula kumbe n'oli eddirisa liri muki mu ddirisa bwe basinkanya amaaso nkulabye nawe munde sijja kubanga ndanga kutya kamukelele wane gomanya byangutukako naye tumwogereyo tumuleke ole tumwogera tumuleke aba alingisa eriso ino nerikwatagana neryono waliyo ndabi nebaga eye contact yeru olaye first born wa Ndawusi second born yo ono second born wo omwala ye first born omulabe yafaanana daddy we namumalayo kalo ndo namutwalanga ku ssomero nonga kaabo wali kugundi the main parent I remember now a big man naye ebyo byonna nanga bizaawo Ndawusi music yali atya Uganda music wakati gwo mulimu active right omaika tekiriwo mutino music wa Uganda yafa kati obola tuzeeyo kale mabega tukuba oldies chobola shows zijjula n'ogenda ku Serena n'olaba Sophie Nantongo n'olaba because kati music aliwo tetumutegeera music aliwo amalawo weeks days abana bakuba just kintu kwanguya naye kati obola bagamba oldies today abantu kati tutanze okudda n'abavubuka kati batanze okuddayo okulya music w'abakadde waffe gwe twalina kubanga yalina kati omulamwa so music industry mfu. You share the same sentiments, Jenkins? Yeah, music oldies are coming out. Oldies are richer. Music wako kati wa code B. No geno kakane nyimbe nkade ngoli yakwata omainti abantu kati abakuba kabiri mu America. Nti akwata ka section kamu luyimbo lukadwe luyimba lulamba. Oina akwata bridge yo kaye najikola mu luyimba lulamba. Ngamba lwali na intro, lwali na verse, lwali na chorus, lwali na outro. Ewe nate bifanana. Oliaga bino yinona byaki. Ezo zibe nyimba mukaga. So music inafa bwachi. But Jenkins, people ask why don't you pursue music actively? Ofulumya to promoting mbera active sebo. Gwatozo gena mu studio mbane basera no anti kati olaba walo party yogena mu studio then no kujja kati nga olaba anti fikfa make afulumya oluyimba nayogera ne ba DJ nayogera ne aba TV aba radio ofulumya oluyimba nendu wako babantegeera sagala kumanyirwa ndi wa busungu era bwe ndwako Ndawusi lulina luwako musajjange mmese habike abantegeera mwabala temufaayo bwe mulwagala mu lufune ate ngena dufuna mmeka ezo zinamanyirizwa abantu okolera kwaya feka sta zolusi zibana motoka nempulya mune mikwano gyange kimala
neyimbira bya ate bye tulina byonna tubijje mu music. Now, so what has been your experience dealing with musicians and celebrities? Like who now? Then Like Emabega. Just know, because wababiranga munyo actively. Just know celebrities oba bayimbi oba bani balinga bantu babulijjo omuntu wafuna akyuka. That's it. Kati omuntu womutandika n'omuleeta n'omu promotinga kasitafunamu ne batandika okubira mu ngalo ne batandika omu tosindika motoka n'otabuuka kati oba kiyenge ekitegeera so kati ekiriwo nawe babikola bangi bayimbi bangi nnyo omuntu gwe nninamu mpozi yekayekayi big size bebe cool ate n'omulala gwe nsubiramu ye Rona Rongi gwe nnina naye the rest of the artists basigala ebyo muzeeyi ebyo kati okubira omuyimbi gwe wayamba n'omutuusa omutuusiza n'omugamba nina show oba nina omukolo njagala kunyimi muzeeyi gwe wange mpa nnya nga wamuyamba so tutandise obivaamu tukatuddemu oldies tukubira abafu abetumanyi Stacia abamisaki abategeera I think kyagambe kiri ekya music okuba mutina mukubira namu abantu abamutegeera abatagala bakireke kubanga byonna byonna tufunye tebifunye mu music oba tebifunye mu kintu kyabayimbi okimanyi Emabegeri tukyali kusimba olina omuyimbi gwe wali wogobye mu studio nekugamba ndabula kubira omwami ono ennyimba ze mujjukira I remember yali ayimba style ya kafeero wayimbi w'amaanyi n'omugamba agenda ogamba ndabula omusajja ono muyambe naye w'amaanyi kituufu naye kati ebitabijjukira ate nekira kiba kyaya kati mwe ani abawakedde wange Ndawusi agenda n'amugamba n'oluyimba lwokubye baaluyimba dda obaki oli naye kati onyonyola kyate oluyimba lwazzeemu gye luli alukopi ono yaluwulira omugamba oluyimba lwokubye okopye gundi obuzibu olaba mwe balinawo obuzibu nammwe ne ba Sandy just because you tell them the truth kati ennaku zino bw'oyogera amazima omuyimbi akulabanga tanjagaliza ate singa ba picking a leaf from what you guys say singa bategeera kati webavayo Kasuku n'ayogera amazima n'agamba omusajja kino bagamba oyogera yasama nnyo biki kyobola bagwa nesi if they listen to you guys ffe twalina nga Alex mukulu nga batubuulira Alex yayiwa omuzannyo mulamba gw'abazungu yayiwako omuzannyo mu National Theatre nga gwankya ku stage ng'agulanze ganyana nga gwankya n'aguyiwa ekiro kyonna ne baguddamu yagendako ne mubazungu mu biki bino bye muliko n'ayiwa emizannyo gya akubuulira amazima naga this is this listen to someone akugamba amazima it's very good to listen to elders abantu abaludde mu kati ffe tuludde mu industry mu tuyina experience kitegeeza ki experience okuba mutino oli oyogera ekintu naye n'olaba nga bwe kiri easy kubanga okimanyidde kati oli waba tapikinze something from you yamanya shauri yako nako zina nti abantu boyogera nga bagamba sima oyayogera lwakuba musinga they take things personally and I think that is where most of the narrative Moses Matovu gye yagoba Ndawusi bw'oyogera nti avuga motoka ki kale olaba ennyumba yange tuli ku music oli ku mamotoka na nyumba let me tell kangamba abantu abamu tuli wano competinga mu binombo tuyina kino people have things wano twaberanga ne bakamiliyoni nga balina abalaga amaanyi bakola kikati ba Mike Mukula nga bagamba who are these boys sanje nga balina ennyonyi basajja bagagga so ogenda n'owepangira ku muntu Kasuku gw'otunuulira naye Kasuku alina ebintu naye tajja kujalange banaye kati nazimba ennyumba banaye naguze faamu we tuba twogera music let's talk music togamba kati oba onyiize awo n'ogamba naye tomanyiira olina namotoka ki kati nina omukazi omulungi kakati byulita biki ene engatto gye nyambadde tuziyita diversionary oba ojja abantu ku music omubi tebatunuza ewala wakolako ne gundi wakolako ne Alex mukulu ku Simba wagenderayo yali gyali you started with Simba their first year ne Alex mukulu tewazanyako ne mu kibiina kye asazanyamu naye Alex mukulu yasinga kwagala nze ne ku Simba in fact you know Alex mukulu bajja kusimba ya film of yali creative director when najja on board nanjagala nnyo era nga balaba bajja mu studio ngamba baveyo nika kutula nawe so Alex mukulu namuyigirako bingi byengezaako okugamba era nze mbatunya ne ngamba abantu mbasomera okuba abantu basomera ate bakutwala bubi era mu guys muri bakabi njagala nnyo bimwogera amazima ge mugamba abantu I love that kati Alex mukulu omuntu n'omugamba ekivu tewabadde bantu najja n'akuvuma
nenga sigolya no batwala ekituufu tewabadde ki kati kwagala ogambe nti wabadde wabooze nenga wabooze ne wababozi abantu abamu bajja mu shows ne babera no bingi atwala ku kyoge bingi byo kati ne waliwo noyogera ku radio aliwo akantu kemutera okukola mu program ya binsanga wano ku macha akobunyoba akantu ako mukayiya kutyo okuba nti tekagwayo otera okawuliriza obunyoba gundi yakanyumya Julia sabazo you have to be creative naye that guy is too creative ekintu ekigwera wa tekugweyo obunyoba ebusobola kugwa because we but for me nze challenge yokajendina actually with you Ndawusi it's not a challenge nina ekintu kyenkwewuunyako ku morning show you have been the constant wakola ne basenkubuge ba Benon Kibuuka ba Jini nakachwa baani ne bagenda nendeeta bano wala wategere bya mtuka bodi ogambye ogenda funa naye ne kusho ya Sofina ni mulaba musanga mukuzike waba ne bangambi yayiseemu yagiyazeeyo mwatera bakutusabe babadde bamukwatiddewo bya kumabiri bali bamuwambye bamuta kati kati oli awandiise muva wa yokumuwamba yagamba mbu baali bamukutte kakati n'amala ne bamusuula eyo wa ebutyaba aleka Albert kakati ne tugamba kati ate oli kyakola ye n'agenda ku CCTV kamera n'akebera muvala sembo okulabibwa ng'ali enansana nga bamujolonga nga bamutise nama mujje tukolewa ani abba miyembe ejambi by the way nabadde ndina na story yokuba zinasemba owulya muva wanati bamuwamba sadda mukola ki abantu bagala byogera kandi bagala genda mu America yabagamba yagabemba oye Ndawusi na post la gasta sawa abantu balinda gwe nze mungamba bipya sinalaba bamuwamba ndooza era nakoma nanga abasajja baali bantu kyekyo sagala kumanya bingi nnyo simanyi oba mubijjawo byammwe era bwe nawulira n'ogamba ogenda mukyaza ne ngamba kituufu yali yansuubiza akantu namusanga mukuziika naŋŋamba nkubira enkya biki naye saamukubira neerabira nange nakwataga naye baba yazzeyo Amerika era ajja kukoma omuva walakola in and out anti ayinza okutya okudda shanga atyaki ebbanga lyabadde bukyamutuukako bwebanga byanyumya gye bituufu bibanga bituufu naye yaŋŋamba passport ye ya Amerika naye nawulira nga mu Amerika eya wano tagiyina lwakuba Ssaabazonto bwa ripootinze agamba yadda abuuka agenda California Ssaabazonto si ya ripootinze ani awandiisa akantu ako Buule manya yawandiisa kate bwebadde muvawala abeera Boston naye he's now en route to California waliyo ki I think he made a mistake it's Boston abeera Boston so madde nkugamba how have you been able to like otunuulira mulimu 25 years 27 years jejireese obuzibu you've been at Simba for 27 years and you still have the same urge every day to go and work ono mukozi wow kyenkola ndoza kati olaba gwe gaba gyonsanze tukole bino ono musajja avaawo twalina program nga tulina kikolera kisaasi onava mu goludi twalina kukolera mu kisaasi ono natugamba jja kubanga mugamba ono tulina okukola one on one akantu kano n'omusajja tunyumemu ebyaffe kati ndi ku video shoot ewa Garuga omusajja ono egerenge mulova najja kakati bwe bukozi obwagamba najja luli twalina okwogera yalina okunsanga mu gym nakawuka ng'ali nakawuka nakawudde buyise bwe kumuwera nga mukozi ye muntu omukozi that's why he's the biggest blogger because agala atekamu yabasinga is the biggest blogger yabasinga bonna and that's it He's the most trending blogger. He's the most trending blogger.
okuba nti mbatya tekitegeeza nti be basinga obunene. Omanyi waliwo ekintu kye tugamba nti mani esobola okubeerawo nga yakabi naye ng'etya Leeds nti buli wensanga Leeds ankola ki ankuba naye mani ng'erina ebikopo bya Premier League 3 nga Leeds alina 5 oba okitegeera so bali mbatya mbawa respect yaabwe because wakinagamba abantu bali benakusomera nti mbatya. When you look at the content kubanjukira kwaliko Sakozi kwaliko Ibrahim Mukasa kwaliko Sakozi kwaliko before ne Alan Cruz ne Ibrahim muteekako kuba ye yagenda otandika fena twalibiraba Ibrahim yasooka Ibrahim yajja Ibrahim ne byamawulire twatandika almost fena naye bino ebya YouTube yali yabitandika and you know the ekintu ekisinga obukulu mu nsi I told people I have nina ebintu byesitakanya naye ensonga si kutandika is perfecting ande uliriza nina obutakanya on some issues with Ramit ng'ekyokwesimbao ekyo kyose I don't have any issues with him there but bino bye tukola bwe twasooka olaba ku radio ne ku TV ng'akola ki ng'abikola kitegeeza omuntu asalawo n'akitandika yatusooka ne mu lugambo ng'aweereza ku straka so kati ne bwe tunayagala okukola ebintu bingi bitya ffenna tujja kuddayo wali tugambe nti ye godfather waffe okitegeera so ne bwe tunaayira bakabite we may disagree on so many things with him here and there but tetusobola mujjako bimuli bye lwekyo the same thing applies with Ibrahim ababutakikola maybe naffe tetwandikikoze eki kuba ffe twali nnyo ku radio ne TV naye ye bwe yakikola ne tutegeera nti it is possible kati tetumanyi hardships ze yayitamu byani bye okitegeera okutuuka okufulumya ekifaananyi nze manyi ze yayitamu nagenda okujja nga ayinza okuba akola abaaliwo baali bakola video ng'emu wiiki 2 okitegeera because mindset yaliwo nti olina okuba ne kamera kati nze kye nakyusaamu kyali kimu najja na simu naye ebizu byayitamu ebimumanga abaamujjonkera baali bangi ekyo nakyo weekiri waliwo n'abaamugobyako ku mulimu okitegeredde waliwo lwe yeetonda ebyo byonna byali kati ebyo nga biri awo so kati bali abasatu olina mu kiti w'obateeka waki mbateekawo Alan Cruz ali mu mulembe gwa Ibra bano bonna kumbi batandikirawo I don't exactly know who started with YouTube but when you look at SB4's background he was yali bana babeera mu control oba yali ku kamera nakera ku makya n'asalawo most importantly direction gyagenda okukoleramu ebintu bye kuba abantu abasinga ne ku institutes ezo bw'ozigendako bw'ogendayo okwogera nabo journalism biki most of the people want to be in front of the camera okitegedde ate bw'omugamba nti behind the camera ate we wasinga okuba ssente ye alowooza olw'okuba gwe balaba wano kyo kisinga obuki now abantu abasinga olunaku olwaleero buli ajja ayagala kwogera ku bayimbi okitegedde not so many people want to talk about human interest stories now when you look at SB4 he has done human interest it has been his beat from the word go rarely do you see him ng'akoze bino ebyaffe ebyokusasamaza nti wali ono yalwanya nono alina kye yakwata bw'otunuulira Farouk Sarkozy ye ayinza okuba bino ebyaffe abikola but how cool and calm and composed gy'asobola okubaamu nti bizinensi eyo tosobola gikola nga tolwanye na muntu nga temusise muguwa but you will see that rarely do you hear kyabadde mu buvuyo kwa kati kino gye tuli olaba waliwo wootuula n'oga nti kino ngenda kikola ekijja kijje esakozi obuvuyo buyingidde ennaku zino alina bakyaza okubigamba nti nonze ebintu bino badde sibifaako nnyo era ntera okubuuza muto wange ne mubuuza nkole ntya naye ngezezaako okukola ebintu ebiri nomo ebintu ebitegereka ebirimu amagezi abantu si bye baagala okitegedde abantu baagala ebintu bitali mu magezi okimanyi mutino tuyinza okubeera mu jimu kyokka ekyo nofuna likes and you know okola ebintu ebiri just so weird kyova olaba mutino nakeera ku makya nagamba mwe kino ne kino kimala ne waayogera bwatyo n'asirika Jenkins ekintu kya
But what I'm saying, bolaba ne talk show betwali tugitandika. Twakolanga emiramwa. Nti kati tugenda kwogera ku music production. Nti kati copyright. Kati tugenda kwogera copyright. Ne tugitema ntwata ne ba expert. Okitegeera. Along the way abantu ne bakoowa. Tebagala kumala. Nga abantu baagala okuwuliriza kapalaga. Abagamba nti wiki eno wabaddeyo kino ate no ye kapalaga yita sasamaza. Kapalaga yali ateekawo ono just headlines n'ekyebyo. Naye najja n'ayogera n'akuwa. Kati ne tutuula wansi ne tutegeera nti bino bye tukola abantu babyagala. Bati Omunnayuganda tayagala kusoma, tayagala kuwuliriza, ayagala kiwedde. Yensonga akyola paka kati twakola emirama gya copyright kutoka talk show. Emirama gya copyright emirundi nga 10. Ne baka kati wakyaliwo omuyimbi ayogera ku copyright. Naye nga kyayogerako takikola. Nagamba Uganda tetulina copyright. Kyo abatakitegeera. Ngamukalu. That's why bisasamaza bino. So kati gwajja mu YouTube manyi omusajja nga ajja mu YouTube. Agenda tandika. Wano nalabya amanyi tubeerawo nga tetumanyi mutino we are big. Let me tell you abantu batulaba naye twetwalira wano kati Kasuku yerabira wano katamanyi mu munene ze ndi munene osegera. Nawe oli awo naye tumanyi. But we are big. So ogora kantu kamu nofuna zi comments and all that ne bakuva ne bakola batya. Ne bingamba. That's very good. Kati ono bwagera kumacha nakola ekintu nze. That's him. By the way, ono ekisinzo making one of the most trending bloggers. Continue. That's him. Kasuku yo. Wakati waliwo emboozi gyakola ennyo. Mazima bwati. Emboozi esinzo muteeka waggulu. Ye emboozi y'amabina. Kati that's him. Tagavaako. Ate that's him. That's him. And that's him. Yeah, akuwulira amazima. But in reality, si bwali. Yeah. That's it. That's it. Kapisi. Wanu. Gundi Ivan. Galiye. Ndawusi badde nkudirayo wali. Badde nkugamba. Nti what has been the standout for you? Okubeera nti all these people have come to doing mu third or fourth generation people okoze nabo. But you have stayed there. Then most importantly, binsanga wano nesigala ng'ekyali waggulu. Kubanga kati engine wembaamu chovola when we lost the Senkubuges and all that, had to bring in the Zontos and the rest. So my job kusimba is nze nkola talent search. Nze mmanyi nasobola ono tasobola ono ajja kukola buno nja mutereeza nakola so nze omuntu ne bwavaawo kusimba nga wendi to stay as it is. Era sekalala ajja kumpita bakolina agambe tukoze tutya ngamba no katunoonya wano abaana gye bali abapya tubaleete. So nze what I believe in omulimu gwenkola ngwagala nnyo n'okusinga we gunjagala. Ekyo kyekisooka singa ekintu ekyo abantu bakikuliriza bwe toguliko lwa ssente sina ssente nze ngwagala nnyo okusinga we gunjagala. So ekintu ekyo bw'onaamala okigoberera ojja kulanga byokola bikunyumira kubanga essente sizeezo. By the way, radio temuli ssente. Ono yali agenda kuddayo ku ddembe nagamba nzireyo ne mugamba bitoliddamu ebyo bya kitumba kati tali bulungi eno gyali ate kiri okennyo naye radio zaggwamu ssente aba TV presenters bafuna emitwalo 5 ku TV nzijukira kuba abantu bafu lwe bamugoba ku TV twatula ng'aweddemu amaanyi. The man wanted to cry. Ne mugamba regardless we move. Omanyi Jenkins alina ekizibu kimu. Baakwata emboozi nga tannagisiika. Kati ennaku zino alina bw'akola. Mbu in science ekyo bakiyita kino. Jenkins nja kukubira Jenkins eŋŋombe. Kikugambye nja kuba Jenkins. Ngenda bazzaayo mu byedda bye nabagamba we muleke. Comment section nsukubira bino wammanga. Oyagenze n'agamba Ndawusi emyaka 27 ng'oli ku radio. Mu comment section nsubira abantu bagenda Ndawusi okuze va ku radio. Babyagala era bawa mu maaso nga toli ku radio. Ate sigamba mutondera bawanga siri ku radio kubanga kati industry eno nnene tetugenda kubeera ku radio zokka. Tulina nina bandi abayimbi mbalina nsobola okukola radio bingi ebyo nsobola okukola nga ntudde butuuzi nga bireeta sente oba production kubanga nsobola okukola obulango nina voice nze ekinfuula a unique radio personality kiri nti no nze kanza yalina eddoboozi ku radio zonna akola ku radio.
wekigambo ekyo kitegedde nze kayina eddoboozi ku radio zonna nga nkola ku radio bw'obulango bwange ojja bulya wawawawa ku radio zonna naye nga nkola ku radio kati awo ye uniqueness gyennina kati bw'ojjanga okukola ekintu olina okunoonya bw'okolanga ku ekintu ofuba nnyo okulaba mutino ki ekikufuula mutino kikweguyisaawo bakweguyira because of that naye gwe buli w'okola n'obeera mere presenter, everyone can be a presenter, Tom, Dick and Harry can be a presenter, segera naye kati ate ebintu ebikyuse generation y'aba presenters oba radio presenters oba TV presenters yaweddewo yakomye endoza kuffe kati buli omu akola mu radio buli omu akola ku TV kati olabaani kyobolaba mukasuku kati yakyuza nagamba kati kanzire ku YouTube oba nkole gundi nkole ebintu ate kati abaali balaba presenter AI yazze osokoza AI nekola omulimu gwonna ogwa presenter gwedinda gine petrol station bijja kutuuka petrol station otuuka kuliko makanika gweteeramu n'oteekamu kaadi ne weeteeramu amafuta bintu bikyuka kati ne radio bweri bukati olina ne radio mu kisenge kyo ozegera online radio and all that kati ebifuuse bijanjaalo everyone can be on radio everyone abamu kati olaba they go on their TikToks they go on their YouTube they talk nonsense now and people listen and you know they follow so ensi yakyuse kati ani anaabeerawa kati famanya ge tulina manene nnyo mutino ogamba omulange Ndawusi owasimba eyo brand nenne okitegere kati kyekyo tosobola kizibu nnyo okusula enjala kubanga Kasuku sente ze yakampa entonono za miliyoni 2 naye Kasuku omujjukira ate basimumanyi oyo by the way among the people be mentally this man akola ebintu byesitategeera nakutegeera mbu bituufu kubanga ayinza okugamba mwana nsonyiwa Julisa asobodde kujja naye akakadde nkatadde ngamba naye era this guy waliwo omulala yaŋŋamba obaani yaŋŋamba omanye endorsement zo ono guy n'omutima sente afuna atajjukira olaba ono wajja Kampala atunoonya ayina otunoonya atuwa ate kati nze kati ampaaki atewali naye tumulabako ffe tuba mu mboozi zaffe tunyumyatubeererangawo naye ono guy tayinza kudda Kampala n'atatunoonya kyova olaba ono yagambye banaye omusajja wange era bw'ajja olaba tuddayo katwenoonya motoka muguliddemu kibaketi kya KFC ekyoni akitegulidde bagambye gwe siyona agambe kati kinkwasize wano kuba wali tugenda kayana wano nga toyagala gitwalindako sina kyenjagaza nkoko mlindako tuswaza manga nene bulala so abantu abagala okuba ngaffe first of all kyolina okutegeera you cannot be Kasuku you cannot be Jenkins toyinza kuba Ivan toyinza kuba nze you are you so be you kola ebibyo discover bw'omala okwezuula ojja kubeera mulungi muggwe naye kati ffeffe bwa tukikoleredde so leave us to be and leave you to be also omusajja Ndawusi ajja ne YouTube channel ye ogenda giyitaani omulange Ndawusi analysis omulange wandikoze Ndawusi analysis kasitompa amagezi kubanga gwokirimu nja kukola ekyo Ndawusi analysis omulangira Ndawusi kamera gwogenda omulangira mujjeko sigo wangambira kamera otsokyusa n'ofuuka OS banenzija n'omukutu gwange gwa YouTube baguyita Ndawusi ngenda kusooka nguwe mutyaba akozese ku byuma byaffe otandike ndozo kitegedde banyinaze nno bakutumira sister omugambe July nyinza okujjayo oba mu September mu America mu Bungereza sawa yonna abeere nga yeetegeka siye Sarah ya Sarah ali London abaana bali alive bajja Uganda baagala sebo bwe bajja mu Uganda ono yakubira kakati twagala kumanya kiro tugenda kudigidira Sarah baali eri ewali Nalongo eno Oslo gye basula ani sister wono Sarah n'oli omukyala yani Brenda nyinza n'okubona abalaba ne oyinza kuba wabalaba kuba be bajja balina gwe bataala waliwo be nalikaawo ne bampaamu
We enjoy you. Saba. Eba serera wano ndawonna tebalina ogumba. Bagwirako oyo ya. Siri walira. Nali good. Oyo yebyokulya n'ebyokunywa. Ate Bebatu meeting bampayo $200 ne bampayo £100 ate nali nkyatomachi ati kuno babajja kuno ne malibu kuno bakaye babajja bajje nga banywedde kuba katulira ekisala babeera banywedde ate nze nyo okuba koosiro gw'onoobeerayo ate tokiraliikirire ekyo bwekitulekere ebisigade bitulekere so kati tugenda kukolayo vidiyo lumu ngenda funa obudde nkwate omulangira Jenkins baana bawaali naye mmuteeke mu mmotoka tugende tulumbe Tujeko gold mine naye kyagala mutegere ekigambo kimu gye tugenda teri muntu afaanana ngaffe bw'obeera onyirira bw'oti oba mubbi eri bonna bafaanana bulala osanga ba doctors baani kuba babeera mu kyanga okutegera kuyiriba naye bino ebyakubeera smart teri bya smart Kasuku tojjukira gayi gwe nasanga bane nerabira erinnya lye yali awoze bammemba bonna mu gurupu aba miliyoni 2 5 3 tebamusasula nanga Kasuku bammemba bo mbavudde nze ekintu kye nasooka okulaba kiri nti abantu bonna either bali bwe bati either baafa oba bali mu kkomera oba bali bweru oba bali eno omugoloti mugolodi wali abantu buli wotalaba bannaye abantu basanga n'ogamba kyokka kye nalaba awo omwana bano bantwala nanga Kasuku tugenda kugulira ennyama era ennyama yaffe eri naye waki tebagijjaako bwoya kimala ate yeyo kyaleetuufu wali ogeza ne bukamulalikwo kati waleeta olugegezi lw'omukibuga gwe bw'obanga ogenda kuluno okeeranga n'osala ate bw'ogenda ku nnyama eyo okeeranga n'osala n'ogiteeka ddala bw'ogyagala n'ogikolako emikolo naye bw'ogwa wali onywa ki tasikalayiti muweeyo kureti bwe batyo kati oyo naakusanze ayitawo olwo ayitawo ayinza okubakkirira mu kinnya bakola ti gwe Jenkins nkulaba ku ssimu najja esimu si ye gwe wano nti yenze Jenkins nkwaddeyo kureti za bbiya 3 bwe batyo awo nga ate bazikuwa ate bwe bagikuwa nga bagikuteeka mu magulu awo nagenda otuukayo ndi nga bazimpanzeeko bati ne mbagala banayinze sinywa bbiya nywa whisky baabagala okumpa whisky nze omuntu goyo njagala ngambe njagala simu ningimukwasiza ddala lwaki wagala nsoke kuwenga olyokoje ojja kubiraba sooka malo wona gye walungi yo shoot y'omukyala wamuyita Ronald Rungi sisobodde mmulabako bibambi naye akyali lulungi ali ne Frank Ja live kana kabandi you can search for it on YouTube ali straight out Cheza Productions band kakati eyo ate yali under Silver Bubbles Entertainment kati yaje agenda okukulya Cheza Productions yonna Cheza Productions n'abayimbi balimu Joanna Nakintu mulimu Prosper Clarissa mulimu n'omulaba amita Tendo Darrens kati agenda okubanga nga bona agamba mutino no band ya Gagamel Bebe Cool kati ye Ronald Rungi agenda okubeera wenzija muyinza okumpandisa mbayimbi oyagala kuyimba ki nina ennyimba zange mukwano gw'emmese mmapaati tandise ennyimba byagala okukola obiraba twali ne Rema mu Gagameero matandika okujja bwe batyo twagenda omayiza nga bamutubyeko kye bakola gwe oyagala kubba bayimbi booli mpoza ani yabba Rema kale omwana esate bamutwala omayisa alina Grammy Award kati nze nali mwagaliza ekintu eki kufuna omusajja nga tali mu music industry nga musajja mukulu Haji naye ebisajja ebisajja bihaji bisubuzi bya mmotoka biina amataka eno bwesege omwana w'abandi omuto omwagaliza ebisajja ebikulu bimumanyiire kankubulire n'abasajja bakulu be bali beta okwagalana ne Dr. tali wabi we yasooka ne waali wonna wali okay yasooka wonna wali ate waali nawali anti kati waliwo okuba wooli ng'ate gwe gw'ofuga kumwanti ku mukolo baamu oba otegedde waliwo okuba wooli nga gwe musajja
So next time abagagamero mwanyigira ddala. Mwanyiga by the way. Era nsangana nga papa negwe senga lema yasigala mu gagamero. Senga manchi akola ku gundi breaking singa gomanyi singa yakuba dana sakati ali mu Joshua Baraka. Premium category. Singa ina collab ku breaking the chain. Yandi badde singa yebula ko. Atoba yalina kweri enkadde. Tetwamuleta twaleta Rema na kuba season 6. Omayingo ndio yagamba. Era musajja ni senre jukira. Ni senre yagamba. Akata kali awo kayimba kali temuli. Ojukira ini rasta jakwa mu season 6. Gala wana Filian Nepal. Ningambe yo hit. Ndawusi. Ogeze logera ku ni senre ali ruda. Ni senre mwali. Owaye. Ni senre omombula. Mbe yayimbala inichi olira wana Filian Nepal. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange abakyala abulora bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Ekiboozi alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangalie munda y'akasajja kasendi kalimba bannange